Akalowoozo ka leero bwe tuva mu kalowoozo tugende mu Kigulalugi then tusimbule video eyatuleese. Akalowoozo ka leero njagala kagende buli munnayuganda yenna wooli. Akalowoozo kano njagala buli munnayuganda yenna kagende wooli. Bwe tuba bakukyusa ggwanga eryo nga buli nsimbi yonna esoloozebwa keebere koyini emu ng'erina okukola ky'erina okukola nga tulwanyisa obulyake, obubbi, obufere, tulina okukola ekintu kimu kyengenda okuba mu kalowoozo ka leero. Mwenna nga saawuddeemu munnabyabufuzi ki wa kibiina ki nga saawuddeemu ddiini ndowoozayo buwangwa bwo na nnono. Njagala ompulirize bulungi nnyo. Njagala ompulirize bulungi nnyo. Njagala muutaagingire abanyolo bonna babere ku vidiyo eno. Bw'omanyi nti oli munyolo ng'ova mu Bwakabaka bwa Bunyolo naye nkwetaaga ku vidiyo eno ey'olwaleero. Ng'oli munyolo nkwetaaga ku vidiyo ya leero. Katugende mu kalowoozo. Alright. Mbagambye akalowoozo ka leero njagala kagende eri buli munnayuganda yenna nga saawuddeemu ddiini, ggwanga lyo gy'osibuka, ndowoozayo na buli kimu. Nga twagala tukyuse eggwanga libeere n'empisa nga tulwanyisa obuli bw'enguzi, obutemu, obukumpanya, obufere, tulina okubeera n'eddoboozi lyerimu ate nga tetwawukanyeemu ndowooza yaffe. Akalowoozo ka leero ndowooza ngenda kajja mu lugero lugamba nti ow'ebbango bw'otamwemukira tewebikka, ow'ebbango bw'otamwemukira tewebikka. Lwaki ow'ebbango bw'otamwemukira tewebikka? Ebiseera ebisinga bw'otawumukira muntu mugamba ku nsobi ye, ebiseera ebisinga yakitwala ng'ekyokusaaga nti gwe gw'aba akyokereza oba gw'aba ayiikiriza toyina maanyi, tosobola kumuddamu, yaba agenda kozesa maanyi. Lwaki njogedde ekigambo ekyo? Bassebo ne bannyabo mwenna, bannabyabufuzi ne bannayuganda mwenna, omuntu bw'akolanga ensobi oba nakolako effujjo mulage nti olina obuyinza era otegeera. Omuddemu ategeere nti tosirise. Ompulidde bulungi? Omuddemu omulage nti tosirise. Ekyo njagala mukiyige bulungi nnyo. Ekyokubiri, mu mbeera egenda mu maaso mu ggwanga ey'okubba ensimbi z'omuwoomusolo, ssente ze musolooza babasoloozaamu ne ze bawula ku lw'amannya gammwe ga bannayuganda, ssente bano abasajja ze bali mu kubbira mu parliament, ssente ze bali mu kubbira mu ministry, ze bali mu kubbira mu state house, ze bali mu kubbira ku byalo, ku magombolola nga bazibba bannabyabufuzi. Ate ne batandika okugamba simanyi oyo mukwano gwange, muganda wange eya mentally nga simanyi yakola ki. That is a total nonsense. Omubbi abeera mubbi. Once a thief is always a thief. Omuntu obanga abedde mubbi abeera mubbi. Kati njagala tuyiga ekigambo kimu. Njagala tubeere n'omulanga gumu nti omuntu bw'abeera mubbi abeera mubbi. Tuggyemu amawanga, tuggyemu emikwano. Oli bw'abanga abbyesereza gavumenti ez'omuwoomusolo ng'alidde enguzi, eŋŋombe egamba simanyi muganda sigenda muvunaana, ekyo kikyamu. Bw'obbasereza mu omusolo ng'oli muganda gwoloza baganda bonna babbi. Obubbi buba muntu oyo ng'omuntu so si tribe yonna oba ggwanga lyonna. Oli bw'abanga abbye ku lulwe si lwa ku ggwanga eryo. Omuteeso bw'ababbye ku lulwe si kulwa bateeso bonna. Era omuntu bw'abanga abbye tolowooza nti tribe, tujje ebintu by'okulya enguzi ku tribe ne ku mikwano. Obubbi tubuggyemu emikwano, tubuggyemu ne tribe. Oli bw'abanga ababbye nga ye temuyingizaamu ggwanga. Oli bw'abanga abbye temuyingizaamu mikwano ababbye. Kitegeeza nti naye wokkiriza nti abbye nawe obeera mubbi oba omuyambyeko. So kinjagadde obbaga mu kalowoozo ka leero. Bwe tuba bakulwanyisa bwanguzi tuggyemu emikwano, tuggyemu amawanga. Omubbi asigala mubbi ate abba ku lulwe tabbirwa ku lwa tribe gy'aba nti oba gyakiikiridde nedda oba tribe gy'avaamu, asigala mubbi. Akalowoozo kawedde. Tugenze ku Kigulalugi kya leero. Ekigulalugi kya leero kino ngenda kiweereza baganda baffe mwenna be baasendedde amayumba. Ekigulalugi kya leero ngenda kiweereza baganda baffe bonna be baasendedde amayumba mu bitundu by'e Lubigi, Nansana. Mumpulirize bulungi nnyo. Mumpulirize bulungi nnyo ng'ambawa ekigulalugi kino. Lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde wenzija ekigulalugi kya leero. Tubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Baganda baffe ab'omu Lubigi n'ab'e Nansana n'ababaddako mumpulirize bulungi nnyo mu kigulalugi kya leero. Gwe wenna
nga wazimba ennyumba kubanga mwabo mu Lubigi mwawedde n'abe Nansana mwawedde okusinziira ku programu genda byeko olwaleero ngera tegeeza mwenna abantu be Kawempe bwayise temugeza ne mukkirizo bamenyera ennyumba zammwe temukkiriza bamenyera nnyumba zammwe bwe bava e Kawempe ne bwayise bagenda kuddako Kasokoso bagenda kuddako Kireka bagenda kuddako Kinawataka bagenda kuddako Banda bagenda kuddako Mutungo byebyalo byebagenda okuzzaako so ne Kawempe bagenda gizzaako ne bwayise kati njala soka bategeeza Lubaale embeera nga n'embiro kwotadde mbawooninze road map ya NEMA kansooke mbagambire ddala bwe yavudde mu Lubigi n'egenda e Nansana eddako bwayise Kawempe eddako Kasokoso Kireka Kinawataka Banda Mutungo n'ebyalo ebirala bigenda okuddako naye mu Kigula Lugikyalo kyenjagala bagamba muwulire bulungi nnyo Lubaale embeera nga n'embiro kwotadde buli weetulako teri agenda kuyambako njala bategeeza nti mu constitution ya Uganda empandiike teri muntu yenna akkirizibwa kukoona nnyumba ya muntu olw'ensonga constitution ya 1995 Yoseri Bahabulwa ye kenyini yagikyusa n'agamba nti teri omuntu yenna bw'ajja n'asenga ku ttaka n'abeerako emyaka 10 bweddu Constitution emuwa obuyinza okufuuka nannyini kifaawo w'abaali nemwe mujjukire mwakwata ensimbi zammwe ne mugula temwajjawo buzzi buli omu alina endagaano ye Nema musooke mugibuuze emyaka 12 gye tumaze wano Nema yali ludda wa Nema okujja bamenya Nema ina budget y'amaanyi nnyo to the extent esobola compensating abantu lwaki Nema ezze n'emenya ebintu by'abantu nga temaze kola kye tuyita compensation lwaki Nema si ye bamenya listen ladies and gentlemen Nema si ye menya programu eno erimu Muhoozi Kanyarugaba erimu Janet Kembabazi erimu ne Salimu Sale Yoseri ye top leader oba top ring waayo nkiddamu n'Abannayuganda bebali mu kumenya tolowooza nti Nema ye kumenya nno Muhoozi ya kumenya Salimu Sale Janet ne Museveni bebali mu kumenya abantu kubanga baagala enguudo ezo zonna batandika okuzimbako fulaati zaabwe ku ssente z'omwomusolo ze babba n'ebitundu byali beegombedda nga tebasobola kukola kikumenya nkiddamu Nema si yemenya lwaki Nema si yemenya Nema teyazze wiiki ejja nti kitongole bakitadde wiiki ewedde nkiddamu Nema si kitongole nti batadde wiiki ewedde abantu bamenyedde amayumba ga bamazeewo emyaka 25 kyokka constitution eganda moment kasitotula ku ttaka ly'omuntu oba ku kibanja ky'omuntu emyaka 10 teri muntu alina buyinza kujjako basobola n'okukolera ekyapa kati Nema mulowooza yazzeewo jjo oba wiiki 2 omwezi gumu mubaddewo emyaka 12 kitegeeza muli mu mateeka Nema yeyina ekizibu era erina okukwata ssente balirire mbabuulidde Nema si yemenya Muhoozi Salimu Sale Janet ne Museveni bali mu kumenya kati mmwe mwenna abantu abali mu bitundu bino wammanga mbagambye bajja Kawempe kwajja bwayise bava badda Kasokoso Kireka Kinawataka Banda ne Mutungo bajja mu Kigula Lugikyalo Lubaale embeera nga n'embiro kwotadde bassebo teri kintu kizibunga kuzimba nju nenjala bagamba gano mubadde ga bwereere buli muntu yenna yakwata akasimbi ke n'ozimba ennyumba kibayita ekyalo kibirako abantu basukka mu 1000 okudda waggulu tosobola kuŋŋamba nti Nema esobola okujja n'esengula abantu 1000 nga mwakuŋŋaanye it is impossible gye munaakoma okwetuulako nga mwekoma bagenda bamenya bamalewo teri muntu asobola kujekebere polisi sobola kujja abantu 10,000 mu kifo kimu nga mulina kozi nteri kumenya amayumba gaffe okujja nga mutusasudde ng'oyagala okutegeera nti mu Uganda mulimu ebyana n'ebyana njala kugamba lwaki bamenye mu Lubigi balesewo polisi ne balekawo ne Starbucks kubanga Starbucks yaabwe nakino nkibagamba mu abantu b'omu Lubigi okulaga obutali bumativu bwammwe nammwe ne Starbucks mwandibadde mugikuba ne mugyokya kino kiddamu mwena abagobya wano tobazi Starbucks ekolawo eki
mwena mwakoze rose sibwe kiri nabo mugende muzingako Starbucks mugikube wansi mugikumeko omuliro mumanye nti mwakoze rose nkiddamu mwabantu abo mu Lubigi ne Nansana webalese ekizimbe kyonna sime kya government sime kyanega kiriko omusimu mukungu wa government namwe kikubu wansi mu kyoche Starbucks nayo mugende mugikumeko omuliro mu kyoche eve kuba neri mu kifo kikyamu lwaki mufiirizibwa nga waliwo abanene abasigalawo nkiddamu omuntu wo mu Lubigi ne Nansana bw'olaba ekintu kyonna kyasigadde mu lutobazi nga kirimo simu munene wa government nawo mu kikube kiveewo umanye naki kuba nakiri mu kifo kikyamu so no mbategeezezzaako ng'obudde bukyali temugeza ne mwebaka kubanga gye mukoma okwebaka bagenda kujja bazingeko temukkiriza kubasengula ku bibanja byammwe bwe mwazimba ennyumba zammwe teri muntu asobola kugoba abantu ba 100 nga baganirwa nti tuvaawo it is impossible tekisoboka kubanga constitution 1995 okugamba nti omuntu yenna asangiddwa ku ttaka emyaka 10 oba alina ebiryogerako batalina ebiryogerako alina obwannannyini ku ttaka eryo oba ku kibanja ekyo constitution Museveni yagyewandiikira yennyini kati nema obadde ludda for a good 20 years nga abantu abazimba ku ttaka eryo ekirala nema twagala kubuuza lwaki abayindi abachina okuli ne Sudiri bamazeewo ennyanja Victoria nga togendayo kumenya bintu byabwe okuli ne Speak Resort Munyonyo okuli kampuni ezirimba ebimuli eza Genet era nga nazo za Sudiri Paleria lwaki togenda n'osooka n'omenya Speak Resort Munyonyo n'omenya kampuni zonna ezirimba ebinazikuleka Victoria Shores lwaki togenda n'ozimenyayo Namave Lutobazi lwaki mwateekamu industrial park kubanga y'abanene musoke mu Uganda bwembanga nema oli ku kituufu nga toyagala kuwonyabonya bannayuganda Sudiri musoke mukwate Sudiri mukwate Genet factory zonna buli wamu eziri zonna muzimenyewo genda ku Masaka Road kwonna kujjudde bi factory nebindi byonna bijjudde mu Ntobazi mwagala tugamba nti factory zisinga abantu ba bulijja b'omusolo bebaka kale okwerwanako okwerwanako kiri mu constitution bwe muneebaka abantu bembagambye nti abajja mu munaamanya lubalembera nga n'embiro kwotadde mbawadde gabwasiga kusasulira tuvudde waawo n'ekigulalo gye kiwedde kati njala tugende ku video eyatuleese video eyatulese tugenda gitandika tutya yengitandikire wa simena wako gitandikira naye toza katutandikire wano bannayuganda abasinga obungi bwe tubagamba nti gundi oyo mukube mu ttooki olabe ne mwebuzaabuza nga bafuka baana baffe tetufaayo naye mujja kitegeera ng'obudde bwagenzeeko wetwogerera ebigambo bingi bigenda mu maaso mu Uganda ne mu Buganda katusooke mu Buganda then tuleke tusumulula ekinaddako oluvannyuma tutandise bwe tuti maze ebbanga gigenda kukola myaka 5 nga nkola program ebimuli Bulange Mmengo maze ebbanga nkola program za politics ne mbabulira ebigenda okujja nebinabaawo nebibaawo abavuma bavuma n'ekyo tekinkwatako abajiriga ne bajiriga tekinkwatako kubanga nze mbaba ebigenda tuukawo oba bekyusa mbukyusa kati olwaleero ku njega eriwo eya Ssaabasajja Kabaka nayogera ebigambo bino ebbanga ddembabulya mission Museveni gy'alina ne Mayiga ne ku Lwokusatu nakola video ne mbabulya buli kimu kigenda mu maaso mu Uganda na buli kimu nga bwe kyali kati njagala tutandike video buli omu recordinga video eno ogisaleesala ogite ku mitimbagano wona oba ogyagadde katutandikire wano mumpulirize buli video tugenda gikwata mpola nga sinagenda eyo babulyaza amaanya obuteebaza nsaba kunsonyiwa njala ko bazana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka mwenna batindize engendo okuva mu ggwanga lya Bungereza wonna okujja okwetaba mu kwekalakaasa okwabadde mu kibuga London
nga mubanja Ssaabasajja Kabaka ku embassy ya Namibia banne munansonyiwa badde embeera bidde tekikola makulu olwo mulimu gumu akoze mwebale nnyo mubalire ddala okukola omulimu kansokenza nnyo bu video nga bubiri ku miko kyabaddeyo then tulyoke tusimbule ku video banne munsonyiwe njagala kusooka okutwala mukisa guno betondera mbadde nerabidde naye njalo bebaza olwo omulimu gumu akoze okudda ku Namibian Embassy ne mwekalakaasa nga temuli babativu n'ensonga ezigenda mu maaso ku Kabaka bibiri byabaddeyo ku Namibian Embassy. Kanzanyako ku chorus obudde tulina butono ate nga ebyokukola tulina bingi mubali nnyo mubalire ddala mwebali genda kutambuza nsonga ezo eno ye tiimu yonna nga bwe yabadde ndowooza kanfuna ekifaananyi kyamu eno ye tiimu yonna bwe yabadde mwebali nnyo mwebalire ddala n'abalala batalabikidde mu kifaananyi mwebali omulimu gwe mwakoze okuba nti gwabadde gwa ttendo mwebali nnyo mwebalire ddala. Alright, kati bwe nakola video y'olwokusatu nabalaga ebintu bino wammanga njagala tugende mpola. Bwe nakola video y'olwokusatu nabalaga ebintu bino wammanga nabalaga omukyala Vice Prime Minister wa Namibia yajja okusinkana Museveni mu Uganda yamusinkana ku faamu ye. Naye omukyala ono ye Yoseri nabagamba nti Yoseri waba nakola programu ze ngayagala kukola mission eziri dede akutwala ku faamu kubanga ne mu State House oba mu refugee camp atyamu. Kati ono Yoseri ono ye Vice Prime Minister wa Namibia ono ye yeekubisa ekifaananyi ne Kabaka Omulangira Joseph Ndawula omula bulungi nnyo kamuzooming. Kati mutandika okugatta dotisi olwo yeekubye ekifaananyi ne Kabaka oyo Joseph Ndawula ne ku faamu yaliyo ono ye Vice Premier ono yo Yeseri bali bakungu abalala bali bagiddeko ndowooza munfuna bulungi oyo Yeseri ku faamu ono ye Vice Premier ono yeekubye ekifaananyi ne Kabaka Joseph Ndawula. Muza mutandisa okugatta dots. Mutandisa okugatta dots. Bwe tuva awaawo wano yali yeekubizza ye ne Vice Premier bibaayogera byonna byasigala byakafubo Yoseri. Bw'avaawo n'agende wa Hamu okulambula. Mula bulungi nnyo n'agende wa Hamu. I've never taken a tour of a stadium. So I know a stadium at the place. Obudde tulina butono. Kati mubanga mpawe kaaga nakoze video ku Lwokusatu nembagambe bigenda okubeera mu Yoseri okusinkana abataka. Nalowoozezza nti bagenda kyabootinga. Njagala video eno nagipostinze jjo naye njagala gikolako forensics mulyoke mutegeere. Njagala gikolako forensics mulyoke mutegeere mugadde dots. Bwe tumala okuzanya katambi kano
tutandike video eno video eyabadde mu State House njagala tugikoleko ngenda gikolako forensics buli omu ogenda kutya katugitandike ne kuroxa nalina bagamba kati wulira ekiwandiko kino ekyafulumiziddwa amaka g'obwa president nga kyolekanga bwe wabaddewo ensisinkano wakati w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bataka abakulu b'ebika mu Buganda. Ensisinkano eno yabadde mu maka g'obwa president Entebbe ku lw'omukaaga oluwedde era tukitegedde nti minisita omubeezi ow'ebyamawulire ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ye yakulembeddemu abataka. Ne tulowooza ekitiibwa president nti abataka bano nabo bakulu nnyo abantu bano boolaba ekisooka basaasaanidde Buganda yonna. NTV bwetuukiridde ow'ekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ategeezezza nti ensisinkano eno yavudde mu lukiiko lw'abataka olwatuula ku lwokuna lwa wiiki ewedde ne basalawo okugenda okulambula ku Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia gyali mu kujjanjabirwa. Okusinziira ku Nabbosa, abataka babadde tebasobola kuggusa nsonga eno olw'embeera enzibu eri ku byokwerinda bya Kabaka mu kiseera kino kwe kusalawo bagende ewa President Museveni ayogereganye ne gavumenti ya Namibia. Okumutuukako kuzibu kakati nibateesa nebagamba ebyokwenda bya Kabaka si byangu n'okumutuukako kuzibu. Ompulira bulungi nnyo, ebyokwenda bya Kabaka si byangu n'okumutuukako kizibu. Mpuliriza bulungi nnyo. Kakati ne bakola ki? Bakola ekyokusobola okumutuukako. Kwe kulowooza nti lwaki tetugenda eri pulezidenti waffe ne tumusaba n'ayogera ne pulezidenti munne owa Namibia batukolere ku security. Abataka bano nga balumwa kubanga Ssaabasajja nti okumutuukako si kyangu. Kyokka Mayiga yatugamba oli yagenda ku holiday kuwummulamu oba kuwummulako. Muwulize bulungi mbaga tukola forensics. Ono Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ngenda mwongerako eri enfudu z'emmengo. Lwaki mwongerako eri enfudu z'emmengo? 1. Ebyafaayo biraga nti mukutta Ssekabaka Frederick Luwangula Edward Mutesa taata wa Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokusatu be bamu ku bawalajjana abaaliwo era abaali mu lukwe olutta Ssekabaka Mutesa. What a coincidence ngere yeetali mu lukwe olw'okutta omwana wa Mutesa. Era yayina emyaka emeka kyekibaŋŋambisizza ngenda mwongerako eri enfudu kubanga enfudu tegooka tekaddiwa. Mayiga aba yatuga nti Ssaabasajja Kabaka yagenda kuwummulako ate gavumenti egamba nti okumutuukako si kyangu balina kumala kwogera ne pulezidenti wa Namibia. Kabaka mwamukwasaani era ali mu kitundu kye kya Namibia ewazibwa ennyo okutuuka. Common sense tugenda mu maaso. Ssentebe waabwe ati ssentebe bw'alwala ate era abantu ffe ng'abazzukulu tulina kubuuza bo nti ssentebe wammwe aluwa. Ategeezezza nga president ensonga eno bwe yagikkiriza ne yeeyama n'okukwasizaako abataka mu by'entambula. Ekyo n'agamba nti era n'entambula nja kukola ki? Nja kugibawa. Nti abataka batudde ku lwokuna olwa wiiki ewedde ne bateesa bagende basinkane Yoseeri abawa olukusa olugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka. Tuli mu kukola forensics ku video eno kansoke mbaddemu. Olukiiko lw'abataka olwa Buganda bwe luba lutudde lulina kutuula nga luteesa ku nsonga za ggwanga. 1. Mu ssemateeka wa Uganda Yoseeri yakola ekintu n'agamba teri Bwakabaka bwonna bukkiriza kwetaba mu byabufuzi. Si bwe kiri? Yoseeri yagamba teri Bwakabaka bwonna bukkiriza kwetaba mu kintu kya byabufuzi. Kabaka yafuuse di politician atuuka okuba nti mumuteesezzaako ate mu State House. That's the first question. Ekyokubiri, abataka be ba second in command Bwakabaka bwa Buganda ng'oggyeko Ssaabasajja Kabaka ali ku ntikko. Ekibayisa abataka kubanga bakuulira ebika bya Buganda
ebikunganya bazzukulu baabyo bonna njagala osooka onnyinyonnyole gwe bayita omutaka ate agenda atya ew'omukopi Sebajja Okoota asinga nnyinimu entannama agenda amusabe olukusa ogenda okulaba Ssaabataka oba abakulira bonna ali ku ntikko kozesa omutwe n'obwongo obwo buuza omukulu w'ekika yenna abeera mutaka kitegeeze kimufuula omutaka alina ettaka lyakuliranga jjukira njagala twawule kye tuyita personal belongings ebintu ebyo ng'omuntu biweekoledde ng'omuli amakaago abaana bo ne properties entonotono wabula byogenda okukulira ebyekika buli kika mu Buganda kirina ensibuko yaakyo kye tuyita headquarter okutudde ettaka ly'ekika ekyo nga teri kika kyonna kyetaaga genda Museveni musaba ttaka kubanga bye bataka Museveni mukopi omugwira atakkirizibwa ddo okwetaba mu kintu kyonna ekya Buganda abataka bano basituse bate bagende wa Museveni omukopi bamusabe olukusa azifu nti Museveni kijjayo ne kibawo ekifaananyi kye nabagambirawo ennaku z'omwezi zesikyajjukira wabula emyezi ebiri emabega nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'atwalibwa era olukusa olugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka Museveni yaluwa kyokka bakugambye nti bagenda kwogera Museveni yayogera ne president wa Namibia. Do you copy that? Do you copy that? Tuli mu forensics. Era Museveni agenda bayamba okuba transport abatwala kyokka ku lwokusatu nabagamba nti agenda kulondamu abataka nga bataano bagenda okuwa instructions ebiragiro biki bagenda okwogera ne Kabaka na biki bagenda okwogera nga bakomye okutegeeza bazzukulu ba Buganda yabadde ku video lwokusaba ndowooza okitegedde ntera nnyo okuddamu okulipostinga video zaye ku Facebook ne mbaga nti no video bagimiisinze ddamu ogire ku YouTube nga njagala mutegera information bwe flowinga mpulya bulungi kyo bwe twali mu lukiiko oba mu lutuula lwa Buganda olwatuula musajja mukulu era omukulu mu Buganda Professor Badiru yagamba Mayiga ye lwakimbi sisobola kujja kukwana atenza nnye no munansonyiwa kankazanye maye ebintu by'amawulire si byago olina okuwa abantu reference n'obalaga ki ky'obadde otegeeza kakana ka Professor Badiru bate mbuuza ngeri Ssaabasajja zaayo mulwadde n'agenda eyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako obaolyawo netumutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka akati singa ngamba Obuganda nti mugende ne mulabe Profesa Bazabaka banaagenda enyonyi kiziibulwe n'ebifo sigenda mulwako omutaka yagamba ffe abeesobola tusobola okugenda okulaba ku Ssaabasajja Kabaka timutwalirayo akadagala akaganda Mayiga bye yaddamu mwabiraba kati ate oŋŋamba otya wasitudde abataka n'obatwale wa Museveni ate basabe Museveni transporta abatwala bagende balabe Ssaabasajja Kabaka ng'olukiiko olukulu lwalimu abasajja abeesobola n'obaganda ogende wa Ssaabasajja Kabaka. Who is fooling who? Tukyagenda mu maaso tuli ku forensics. Era n'entambula nja kukola ki nja kugibawa ekyo kyabadde ekikwatagana ne Ssaabasajja. Mu birala ebyatuukiddwako mu nsisinkano eno abataka kwe kusaba President abayambeko ku ssente ez'okukyusa obwannannyini bw'ettaka lye yabagulira emmengo ku luguudo lwa Kabakanjagala okulira n'ekizimbe Bulange. Sebo President jalo kutegeeza nti ettaka lye watugulira walisasula ssente nnyingi naye ffe nga abataka wano tugamba nti liriiko muwendo gw'oyinza kuliteekako. Jjukira nti lyagula biliyoni 9 mulamba. Tegeeza omusolo kuliko munene gwe balina okusasula okutransfaringa akati ogwo ne bagamba tunaakola tutya n'agamba oke nja kukola ki ogwo nagwo nja kukola nze kennyini nja kubasasulira. Alright. Abataka Yoseri bagulira ettaka obuwumbi 9 n'obukadde 7 baserabidde obuwumbi 9 n'obukadde 7 baserabidde yabagulira ettaka mu kibuuzo ekisooka baagula kibanja baagula ttaka
waliwo ekibanja kyosobola okusasula 9.7 billion Ugandan shillings nga kibanja nga tekuli kyapa kya ttaka. Kandi Museveni 9.7 billion Ugandan shillings without evidently witness that that land has a title. Is it applicable? Baro kunywa ku mazzi. Tuli mu forensics. Yosere kwoli kuno, mukazi okwali, nabbosa kwali, abataka kwebali. Muganda ange munkusere munnange. Wadde batugamba tetwasoma, which is okay. Kubanga abasoma ate basiru nnyo tusinga. Ngera kubuuza, oyinza okukwata obuwumbi 9 mu bukadde 7 n'ogula ekibanja nga tekuli kyapa. Kisoboka. Kisoboka. Obuwumbi 9 mu bukadde 7 ne bakuguze ekibanja nga tekuli kyapa. Kisoboka. Era nga Museveni yakwata sereza sasula nga talabye ku kyapa kya ttaka. Kubanga omuntu bagenda ogula ettaka abuuza mpa plot number ne block number ngende nkole search ettaka lyali mwagula ekibanja kyali kyani ettaka lyali lyani mboli kuliko omusolo ki. Lwaki mutuyita basiru? Katugende mu maaso. Tuli ku forensics. Okusinziira ku bataka ettaka lino bagenda kuzimbako ekizimbe eky'ebyobusuubuzi omulimu gwe bagala pulezidenti abakwasizeeko era nakyo yakikkiriza. So I will be very happy to contribute now that you have also brought the idea of using the engineering brigade of the army. Kati ate olw'okuba muleese n'ekirowoozo ekyokukozesa ekitongole ky'amagye g'eggwanga ekizimba. So that we can do it cheaply. President era aliko ensimbi obukadde 2 zeyawadde abataka bateeke mu ssako yaabwe. Now the sako of the bataka, that's very good news. Ngenda kuteekamu obukadde 2,000. Ensisinkano eno ezze ku eyo eyaliwo omwaka oguwedde wakati w'abataka ne President Museveni, wabula Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yasinzira mu lukiiko lwa Buganda n'ategeeza ng'ensonga zino bw'atazimanyiiko. Ensonda mu Bwakabaka bwa Buganda zitutegeezezza nti ensonga eno yayanjibwa dda ku mmeeza ya Kabaka ng'erinda kulambikibwa kwa Kabaka okutannakolebwa n'okutuusa essaawa ya leero. Nti enteekateeka zino Katikkiro azimanyi n'akatono. Mba ndi wano ku Lwokutaano ku Mande. Waliwo ekigambo kye bayita conflicts of interest. Conflicts of interest. Omuntu waliwo okulwanagana kubeeyagaliza. Ekigamba kita conflicts of interest. Kati emmengo waliwo divisions oba waliwo power struggle. Kati ate nga buli omu alina conflict of interest. Joyce Nabbosa Ssebugwawo enfudu y'emmengo eyina conflict of interest mu Mengo. Wasanya Kaolo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja alina conflicts of interest mu Mengo. Kati njala kusooka kubuuza forensically wetwogerera essaawa zino ani Katikkiro wa Buganda wakati wa Joyce Nabbosa Ssebugwawo nfudu y'emmengo ne Ssalonga Mulengejja? Njagala ensonga zino muzitegeere. Essaawa zino ani alina amaanyi Mengo wakati wa Joyce Nabbosa Ssebugwawo enfudu y'emmengo ne Ssalonga Mulengejja Peter Mayiga eyeegaana abataka tame bye bakola ng'ate Nabbosa yasitula abataka bonna batwale waani ewayo seeri. Ani afuga Buganda essaawa zino? Njagala osookozzeyo akatambi emabega gwansinga ku myaka naawe asome byaffe ekyo tuyita history.
omwami bagamba history repeats itself ebyafaayo biddiringana n'ebiddiringana bitya tulanda okuseetulire mu kuwaŋŋangusa Ssekabaka Frederick Edward Luwangula Muteesa obuvuyo bwonna obwali Museveni yabulimu enzita ya Sir Edward Muteesa omukyalo ye Joyce Nabbosa Ssebuggwawo Nfundu y'Emmengo yabulimu. What a coincidence ngere yali mu kutulugunya n'okusaanya omwana w'omugenzi omuntu y'omu gwe teweebuuza njala sokako omukyalo no si Mulangira. No, I'm sorry. Omukyalo no si Mumbejja. Si Saava. Si Naava. Omulangira abeera n'obuyinza oba abeera n'ebyokwogera. Omumbejja abeera n'ebiyinza era n'ebyokwogera. Naava abeera mwana muwala ow'omumbejja. Kitegeeza obukojjaawe. Saava abeera mwana mulenzi ow'omumbejja. Kitegeeza naye bukojjaawe abeera n'ekyokwogera ku bukojjaawe. Kubanga oyo gwe tuyita omujjwa. Kubanga mbeeramu abajjwa ab'ensonga. Joyce Nabbosa Ssebuggwawo Enfundu y'Emmengo. Olina mutemwa ki na buyinza ki mu Bwakabaka bwa Buganda? Munansonyiwa tuli mu ssama. Tulina abataka. Kiki ekikwesibye Emmengo otuuka okutabula Buganda yonna gwe ng'omukazi? Abatamanyi byafaayo kambi bannyonnyole. Omukyalo Nabbosa Joyce Ssebuggwawo yayagalako okuganza omugenzi Ssekabaka Frederick Luwangula Edward Muteesa n'amubuuka n'agaana. Mu kkowe lyerimu yeetegako Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II n'agaana. Wabula ate alina akakwate akasiddiiki ku Silivia Najjinda Luswata. Bozza akatambi bwe nkugamba nti Nnaabagereka project oddamu okuwakana ng'olwo chief engineer yalinga buli kimu yakola bino. Owomuntu omunafu n'agambye video gyagisa ku mitimbagano emirala wano wandibadde ovaawo. Owomuntu omunafu wano wandibadde ovaawo n'odda n'ogisa ku mitimbagano emirala ng'ewedde. Nawe weebuuze Enfundu y'Emmengo eno gye bayita Nabbosa Joyce Ssebuggwawo eyina maanyi ki mu Buganda? Si Mumbejja, si y'omu ku bataka, si Naava, kikyamaanyi agajja ludda wa nga azze akola ebikolobero mu Buganda okuva ku Ssekabaka Muteesa n'okutuuka olwaleero. Era ajjawo amaanyi agatandika okukwata abataka ba Buganda abatwala bagabanya Museveni. Awo tuvudde tugende ku nsonga endala. Alright. Banyabo ne bassebo mumpulirize bulungi nnyo. Ng'omulundi guli ogwayita oba ogwayitako omukadde. Era abataka omuli Ensoole, Enkwezenge, Bannakigwanyizi, Nakabano ssaako n'abo abalyankuzi Nabbosa be yasobola okutwala mu kaseera ke kamu. Era abataka be mwalabyabo mulimu abalyankuzi, mulimu Ensoole, mulimu n'abaseddekezi. Abataka b'enkizo be twagala mu Buganda ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka wayimiridde essaawa zino. Era y'ensobola ki nabagambye nti gyagenda kulonda abantu be bataano kambasomero abataka b'enkizo abakwataganya ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Bw'oba tobawuliddeko era nga tebagenze oba nga tebagenze, sala puleesa, nywa kakyayiko oba nywa kasigalako, okkakkana osala ebirowoozo, olabula ebintu nga bitambula, olabe firimu nga bwetambula, ojja kkakasa. Omutaka Kasujju Lubinga,
omutaka Kayira Gajule, omutaka Mugema, omutaka Kasujju, omutaka Mutasingwa, musajja mukulu Musolooza, omutaka Muteesasira. Abo abataka omusanvu bwe baba tebabadde mu meeting ate nga tebabaddemu eyo ebeera bagiyita batya. Ekyo kibeera kigumaza nge ente ekuma mu kyoto bwe Sawuloze ekuma mukumba emmere ekona. Joyce Nabbosa Ssebuggwawo enfudu y'Emmengo ku bataka b'ensobe kuba tekuli wadde n'omu. Maama oli mu kufungula mukira mabega kugiringiza ate ng'emyaka gyo gyonna gya nfudu tokyasobola kulengera. Nabano wammanga webanga tebagoberedde abazaana balina okulabira Ssaabasajja Kabaka Nabikande ne Nakubulwa nga tebaliiko okwe kunyigira mu nzikiza. Kubanga tebyagenda kukulaba. Abaganda mwenna bano bonna abagenze mubaleke bagende boogere bye baagala abataka ab'enkizo abalina otubuulira ensonga nga bazimbidde za Ssaabasajja Kabaka tebagenze era tebaliiwo. Mayiga abayigga buswa ne bakyabuze. Yosebiti Bahabulwa oswadde n'akawuttaako ali ku live kuno kimaleeko oba kimalirize sirimu wakusaasaanya ntungo ne Yosebiti Bahabulwa ne Mayiga ne Nabbosa Ssebuggwawo enfudu z'Emmengo muswadde n'akawutta kammwe. Mumpulidde bulungi nnyo. Omuganda amanyi Oluganda eyalukukamu n'alusomeramu n'alusoma n'alutegeera kitegeere bulungi nti abataka abagenze mwenna nga mukulembeddwamu enfudu y'Emmengo Joyce Nabbosa Ssebuggwawo Museveni waako wasanya ko Charles Pilima Isara Gamulengejja muswadde n'akawutta kammwe. Twabagambye guno omulembe muzibu nnyo. Buli Munnayuganda alina essimu ya buyonjo, alina studio eyiye akozesa engala bye n'empuwa ezimulinnyako. Ompulidde bulungi nnyo. Twali twasirika dda nga tubawo ebitiibwa era njagala g'abazzukulu ba Buganda mwenna n'abalwanira Buganda n'eddembe. Omutaka gw'otawulidde nti teyagenze kuba no bemmenye bwekuba tekuli n'omu yagenzeeyo. Maama twawule ebitakambaga wakati w'eppera n'entula. Kubataka gwe kuwulidde obanga tekuli gwagenzeeyo tomuwalampa tomunenya walampa buli kintu kyonna ekyagenze wawula bano ab'enkizo okuli Kasujju Lubinga jjajjaffe Kayira Gajule Mugema Kasujja Muteesasira Musolooza Muteesasira Nakakande ne Nakubulwa abazaana abalabira Ssaabasajja Kabaka oba tewuli yagenzeeyo. Salapulesa bulungi nnyo onyone ku mazzi Yoseeri alabika afungula mu kira gwandiga kugiringiza. Katumale akatambi katungere ku video endala ku information endala. Ngomanga mataka bagenda ntebe. Omuntu obuyinza ow'amaanyi n'angama kigiro manyi nemugamba n'akatono ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Saabataka nga tamanyi. Ssaabasajja akimanyi bulungi nnyo akitegeera bulungi nnyo era akimanyi era ensonga eno njagala okubategeeza nti pulezidenti wa Uganda yonna abataka tebayinza kufuna kizibu ng'ekyo ne basirika busirisi ne babeera awo. Nyabo n'abafudu w'Emmengo Kabaka akimanyi nga bwe wamusanga ddi. N'abafudu Nabbosa Ssebuggwawo nga ddi bwe wasanga Kabaka okwogera naye ku nsonga z'abataka tuwatutte ewa Yosebiti Bahabulwa lutabayisula mutabani wa Kareje ensire muzizidde ensanga bisibe. Nsaba mwenna abali kuno besimanyi mannya gammwe ne bumufaanana. Njagala mugende buziizi munoonyeza ensibuko y'omukyalo ono. Ekituufu kiri nti ebizibu byaleetedde Buganda yandibanga omukyalo ono wa Kabano nga si wandiga. Tumagwe gwaganye kyalo ono nedda. Ngenda basaba banoonye buziizi muddeeyo mutankuule ennyiriri zonna omukyalo nalabika wa Kabano. Tosobola kubanga weetaba mukutta Muteesa weetaba mukutta Mutebi toli naava
toli ku lukiiko lw'abataka nga mu Buganda gwani atabangula obwakabaka aba Buganda ngani n'abafudu n'abbosa Ssebuggwaawo ekikumpisiza n'abafudu enfudu tuzimanyi ziwangaala naawe owangadde maama bw'oba waliwo mirembe gya Ssekabaka Muteesa ne weetaba mu kumutta nga tokyukako erinnya likugwanidde okuva n'olwaleero bwe muba muli adresi mukyamwe n'abafudu n'abbosa Ssebuggwaawo nze ndi muwadde muliwandiika mu comment awo n'abafudu n'abbosa Ssebuggwaawo oli wakubuuza n'abafudu kitegeeza ki nti oyo mukazi mukadde alinga enfudu z'emmengo neetagooka takogga takejja tavaawo atufuukidde ekizibu ng'ekizibu ekitagenda mukazi atufuukidde bwe mujjute n'abafudu do you copy that katumaliriza akatambi kano nebaba nga tebasobola kwirwanako abo ababagaana abamu nabo batuukayo kubanga tewali atatuuka mu ofisi ya pulezidenti n'abo bonna bowulira aboogera mu ofisi ya pulezidenti batuukayo era n'olwekyo nabo bennyini tewali nsonga lwaki baba babagaana okutuukayo kubanga buli muntu yenna aba alina ekizibu tulina omuntu omu yekka ayinza kati wano okutuyamba pulezidenti. Mu nsisinkano eno omutaka Kyaddondo ow'ekika ky'Envuma ye yakulembeddemu okusoma ekiwandiiko ekyawamu eky'abataka. Ani Walukatamba, NTV, Akawungeezi. Ettaka liwatugulira. Kati omutaka eyayimiridde ne yeesimba yalinga ebitala bye Natete bikyataaliko masannyalaze gwe bayita Kyaddondo si mubbi mu kumpanya mulwadde. Atunza amataka gonna ag'ekika. N'alimalawo n'alisane ku bbali kubanga nsoole nga n'omusango gulikyali mu kkooti ya Kisekwa gulinde Ssaabasajja Kabaka kugusala. Kati omutaka Kyaddondo munnaye nkulamusizza nnyo. Munnange ensi tebagira tebagikungula. Obuganda bwe businga. Museveni nkyagenda ogenda sigalawo. Musango guli mu kkooti ya Kisekwa tegunnakola ki? Tegunnafundikibwa bulungi nnyo era olumbu kyamu tolina gw'okiikirira. Okiikiridde lubuto lwo okulinga entuumu ya kasasiro period kimala tukooyo tumanyira akamanyiiro. Temujja kusanya Obuganda nga mulimu enkwezenge ezeefuula Baganda nga temuli Baganda. Tiri Muganda asobola kulya nkuzibwa bwatyo. Tukimanyi nti Museveni yajja asiga enkwezenge z'emmengo. Mayiga najja n'atandika okuleeta enkwezenge z'emmengo ajja yeetekerako abataka. Tukimanyi bulungi nnyo. Mwe akavidiyo nkaggadde kati ndowooza lukwate mu kitabo muno. Okusinziira ku mbeera z'obuntu n'amateeka nga bwe gasoma. Buli muntu waweza emyaka 18 egy'obukulu ssemateeka akugamba aba yeetengeredde. Era waddemba okusalawo ng'okukwenga tasinzira ku muzadde w'omuntu yenna. Omuntu oyo bw'akula ng'alina ebintu by'akozeewo asobola n'okukola eddaame kye tuyita will. Naye mu bintu by'abaakoze gamba nga alina ekittavu kye bank account, alina properties ze, alina n'ebintu ebirala. Buli kintu kyakola katugambe mu banka okugulawo account bakubuuza who is your next of kin. Mu Luganda ekivuunulwa nti ani akuddira mu bigere ebyo okutwala mu maaso ensonga zo singa oba ovuddewo oba ng'ofunye obuzibu. Kye bayita ani akuddira mu bigere mu Luzungu kye bagamba nti who is your next of kin. Kati okusinziira ku nteekateeka ezibadde zikolebwa abaseddekeza abali emmengo mubadde mu kimanyi nti Ssaabasajja Kabaka alina abaana okuli ab'obuwala bambejja okuli abalangira n'okuli akyali mukyala we mu mateeka be bantu basatu. Kale ne maama asobola okwongerwako asobola okubeera next of kin. Naye mubadde mukimanyi okusinziira ku information gyenfunye olwaleero nti gurupu eno ekulembeddwamu Sarah Kafutu azini Sarah Kagere. Eno nsowole Sarah Kafutu azini Sarah Kagere.
kuliko wasanya Karoli Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja afutubadde Mengo azifu nti Uganda ye. Kuliko David Wasajja Apuli ono asibuka mu Bwakabaka bw'Ettoolo. Kuliko omukulu Kiwalabye Male era nga bwe twamala ntubiraba. Kuliko omukyala Agnes Awulubi Wichiju Agnes Nabaloga. Saagala aseka wano tuli serious. Kuliko omukyala Agnes Nabaloga mu Luzungu bamuyita Awulubi Wichiju obanja kuloga oba Awulu Wichiju Sara Agnes Nabaloga oyo oba Nabalamba. Abantu bana abatano benkumenyedde mukimanyi nga bakozesa omusajja kati ali mu garage sawa zino bali mu kuyunga pata sepulingi sokabuzoba simanyi piston za kutuse. Omukulu John Katende ali mu garage ku Kampala International Hospital sawa zino. Bakyusa dda empapula za Ssaabasajja Kabaka bo ne bakola ezaabwe kati abakulu bano beba next of kin ba Ssaabasajja Kabaka ekimenya amateeka n'ekyatakkirizaganya nakyo. Era bano beba wambisa Ssaabasajja Kabaka ne bamuteeka mu ggwanga erya Namibia nga bakolaga ne Museveni olw'empiiga. Ensonga enkulu gye bagamba Ssaabasajja Kabaka abaswaza mwenga baani kumanya gemmenye okuli Sara Kafutu ba Sara Kagere toli mwana wa Ssekabaka Muteesa oli mwana Nsowole. Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja munnange oli musajja Munyarwanda okimanyi bulungi nnyo. Kitaawo Kasepeo nambalaza abantu. David Wasajja Apuli oli musajja Mutoolo. Kiwalabye Male nono Agnes Nabaloga Nabalamba oba Agnes Nabaloga Awulubi Wichiju Nabaloga nti Awulubi Wichiju. Bano bonna tekuli ayina buvunaanyizibwa ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nga bakozesa state machinery be baasalawo nti Ssaabasajja Kabaka bamutwala wangusibwe afiireeyo mbu kubanga abaswaza mwenga baani azini muli banne kuki kyetuyita next of kin twandisuubidde nti empapula Katende ze yandikoze kwandibaddeko either omukyala akyali mukyala we oba nga kuliko omulangira ku baana bazaala oba omumbejja so si kummwe enkuusiiri eziri mu kwefuutiika ng'akajonjo akeefuutika ku muntu omukulu akeera ku makya okutambula nga tanaabye maaso n'aswalira mu kkubo kye muliko kukola bassebo ne bannyabo. Ebikolobero byonna ebikulwa ku Ssaabasajja Kabaka amanya gemmenye n'okwagala omuttirayo bayambibwako Museveni olwa personal interest za Museveni nga bano bakozesa obujja n'obukyayi n'obutemu bwe balira ku Ssaabasajja Kabaka. Ndoza mufuna bulungi nnyo. Mukoweri erimu Wasanya Karoli yatugamba ng'osinzira ku video gye nkozeko forensics Wasanya yatugamba bw'ati Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali atya. Ssaabasajja Kabaka gyali ayogera okuba obulungi. Nabagamba mu mwezi ogw'okunanga mukaaga nafulumya ekiwandiiko kya mawulire nayogerako eri abamawulire nti Ssaabasajja ali bweru yali ali Bulaaya eyo agenza okulaba abasawo be nga baagala ababeere kumpi ate noza kati mwamulabye nga aliko e Namibia eyo gyali naye abasawo bamulondoola tebaagala dde ku mirimu bagala be nga ay'omuzamu okutuusa bw'anaabeera mu mbeera b'abasawo gye balowooza nti asobola okuddamu okukola emirimu gye egya bulijjo. Abantu bangi tebamanyi nti Kabaka alina emirimu mingi. Yasamira muli. Ffe twaba ntugamba Kabaka ali Namibia nga tonnayogera. Ne tugamba ali mbuwambe mwamuwamba ne muwakana. Kati n'abafudu n'abbosa Ssebogwawo ate enkuusiri n'enkwezengezi yatutte zisayi Museveni olukusa ayogere ne president wa Namibia
bwe yave Germany mwamukwasa president wa Namibia oba mwamukwasa government ya Namibia omutulugunya olwo aba yali agenze kuwumulamu kozesa obwongo ebintu bino byonna byali bitegeke okuva emabega abasinga obungi temwabimanya ne mujja muvuma lumbuye ne mukola kye mwagala nenze sina buzibu nkiddamu ne mujja muvuma lumbuye ne mukola emwagala kati bitandise okuvaayo njagala bagamba mujja kuzuukusa nja kuzuuka nga sibazuukusiza kale katugende mu maaso mukowe erimu waliwo okutiisatiisa okugenda mu maaso obutwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nga kukulembeddwamu omuvubuka eyeyita Baker Ssejjengo. Ono nno akola mu kitongole ekya Buganda Land Board ate nga y'omu ali mu kakiiko akatwala abavubuka mu Buganda. Omukulu ono yeriiso erya bbululu ku mukono ogwa ddyo ogw'amayiga kwe bayita Baker Ssejjengo. Ono mu kutunda ettaka lya Buganda teri yamukwatira nsawo ate nga alipotinga direct ku bitongole ebikesi mu ggwanga. Omwami oyo ngenda bo balaga mu kifaananyi kino mujjukira Ssaabasajja Kabaka lwe yatambula n'atandika okulambula ebitundu mwe yabuuliza n'ettaka ly'emulungo omuvubuka ono y'ono wano ngenda bo wa information mujjukira omuvubuka eyayimira maaso ga Ssaabasajja Kabaka ono ye Baker Ssejjengo oyo. Omuvubuka oyo Baker Ssejjengo state agent nga naye akolagana ekitongole kya Semwai n'ekya ISO azwero ye mukono ogwa ddyo ogw'amayiga. Yavunaanyizibwa ku bantu abagenda batiisatiisa abantu ku social media, yavunaanyizibwa ku bantu abakwatibwa mu Buganda aboogera ku nsonga za Kabaka. Ntegeezeddwako okusinziira ku sources zange Baker Ssejjengo ono ngenda kola further investigations deeply okumanya kubanga sources zingambye mutabani waffe mutabani wa Kojjo Omugezi kubakwira masase South Africa omukulu ono under Mayiga balinamu omukono. Ngenda kola thorough investigations mbu mwali mwagala kulumya Kojjo Omugezi ave ku nsonga za Uganda. Era kyekimu Mayiga yakuwadde milioni 10 mugende mutandika okunoonyeza family ya Kojjo Omugezi esigadde Uganda e Masaka nti mundu gituuseko obulabe. Naye kyesina confirming nenga ndakifunyeeko nkyakikolako investigation singa tukizuula nti weetaba mukutta mutabani wa Kojjo Omugezi South Africa nga mwali mwagala mulumya Baker Ssejjengo eyakwawula esiridde amanya gange nze lumbuye. Oli bamuyita Sudi Magezi Kojjo Omugezi mmanyi kuno kwali oba taliiko. Kojjo Omugezi tandika okunoonyereza ofune information nze bwe natuukira ku details za information eno nja kuba nkubuulira omwami ono nakikuba kati ngenda ba full details akitegere nti tumumanyi n'ebikolwa naye njala kugwa Kojjo Omugezi tandika okunoonyereza ku nfa y'omwana wo. Ntegeezeddwa okusinziira ku sources zange nti omuvubuka ono Baker Ssejjengo yalagirwa Mayiga bagende balinnya omwana wa Kagere South Africa akubwa amasasi attibwe. Full details nja zireta bwe ndaba nzize ku Sande singa nakiproving anti kituufu Baker Ssejjengo yakwawula ejja kuba esiridde. Obadde odiringa mu kutunda amataka ga Buganda omuli mu bitundu by'e Nansana ku mbalama z'ennyanja n'okubanga erobega Ssaabasajja Kabaka. Olunaku Ssaabasajja Kabaka lwe yalinnya ku mwalo gw'emulungu ogenda okugulambula bw'ovaeyo wagenda tumanyiyo gye wagenda okulogera Ssaabasajja Kabaka weetabira mu kakumbi k'abalogo abali e Mmengo kubanga naawe okimanyi nti oli musajja mutemu. Bakuzaala mu bitundu by'ekibibi. Bakuzaala mu bitundu by'ekibibi si bwe kiri Baker Ssejjengo. Bakuzaala mu bitundu by'ekibibi if I'm not mistaken. If I'm not mistaken bakuzaala mu bitundu by'ekibibi. Lindako wano. Bakuzaala mu bitundu by'ekibibi
Mama wo bamuyita Nabulo Nuru. Ono ng'asangibwa Kanoni Gomba opposite police station. Goba kuzaala kibibi. Wabula maama wo awangaalira Kanoni Gomba opposite police station. Ennamba ya nnyoko eri muwandike essimu eno. Tit for tat. Tit for what? Mulowooza muli mu Uganda. Mugenda kukola effujjo. Mugende nalyo. Ennamba ya maama woono. Nabulo Nuru. Abeere Kanoni Gomba opposite police station. Eri 0772. Wandika 0772. 98 8 ye Nabulo Nuru. Singa kabaka akisa omukono target tuzimanyi. Beka Sejjengo go wenyini essimu yo eri 0772 muziwandike 0772 18 56 43 yessimu yo. Mukazi wo n'abaana nkyabaliza avinze. Tumala okukola final conclusion ku investigations ez'omwana wa Kojja Omugezi. If we find out with the true evidence that you were involved in the assassination of Kojja Omugezi's son in South Africa, you are in it for it. Watch hurra mbwenu, watch tegera. Omanyi mwambala buno busuti n'obupale buno bunyiga bugundi budingidi ne mutunde ettaka lya Buganda nga bakozesa. Beka Sejjengo essimu ya 772 18 56 nyina Nabulo Nuru abeere Kanoni Gomba opposite police station ali ku 772 98 ate tomusengulawo. Ojja kumanya Abaganda kyeki buli yeetaba mu kikolwa kyonna ekyokusanyawo Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda nga mutunda ettaka lya Buganda mujja kitegeera. Dakiika ziri mmeka? Ya tukyali mu ssaawa. Tugenze mu maaso. Banyabo ne bassebo kansooka ate mbazzeeyo katono. Wasanya Kalulu Charles Peter Mayiga nababuulidde engeri gye baamusigamu emmengo nabawadde history. Kati nina gwe njagala okwongerako ku history oyo buli omuzuukuka obwongo 1. Mujjukira Yoseri we yaleetera ekibooziboozi kya Regional Tier yali agala otuwa ng'ajjawo federo abantu gye baali bakkiriza bonna. Ebiseera ebyo Ssaalongo Gamulengejja Wasanya Kaloli yali minisita wa information n'abavubuka. Nga bw'abeera ku TV ne radio bw'ayogera toyagala amale. Omukulu ono yali mu Luganda otuufu baluyitanga luliira mu nte oba lunywera mu nnyana, luliira mu nte oba lunywera mu nnyana. Charles Peter Mayiga abantu baamanya kantu kano nga kajja bwe katyo. Mu biseera we kaabira ka minisita ka information n'abavubuka already kaali katandika dda okukolagana ebitongole ekya ISO n'ekya CMY. We kaayingirira otandika okukola emivuyo mu Buganda. Ebiseera ebyo waaliyo omwami kati nga James Mugira yasooka okubeera handola waako James Mugira. Ne Museveni weereetera proposal ey'okugyawo federal baleeta regional tier ekigambo ekyo Buganda yakiwakanya. Wabula nga bwe mmanyi nti Museveni bw'akuweesa ogwa kkono akugisaako gwa ddyo. Mayiga ng'akolagana enkuusirye ziri emmengo. Omuli Lubega Sseggona, omuli Demapuga Dampuga n'abalala baali mu direct contact ne James Mugira mu CMY.
era okutumbula ekiboozi kya regional tier bagobe echa federal semwai under Museveni's order bakwata billions 10 ne bazuwa akabinja kano ne kalemesa federal unfortunately ne regional tier ne bagikuba sente zino zagabanyizibwa wabula sente zino nga umaite zijja zonna era waliwo omu ku kitongole mu bitongole bikosibwa beta major simwe yabbako billion 2 bamayiga bafunako billion 8 ne group eno era eriyo omulala eyalabisa bamayiga yafunako obukadde 2 instead yali ayinofuna sente eziri mu kawumbi kalamba wabula mwaka obukadde 2 na yasaddiru okujja ngo omwami ono bazze bakola enteekateeka zino azze ebintu bino bikola nga temumanyi bino regional tier Museveni yadaleta ng'onaazannya omuzannyo gwe nga temumanyi era twasobola gisanga ku TV simanyi ku radio simanyi utogenda gisangako omwami ono yazze akola ebintu bino byonna era abadde akola ebintu byevuye buno ng'ayita mu kakampuni ke kali akamayiga and Bull Company Advocates bulungi nnyo nga bakola emizannyo gino kati abewunya mayiga byakola tabitandise leero emizannyo gino gyagikola naye nga tebamanya ani akola ebintu bino n'okujja okulemesa bakatikkiro bonna bano abaddiri abasembayo mayiga ye yali mu kintu kino ng'oyagala okumanya nti omwami ono yali mu kintu kino kankuzze babakwata abantu basatu Lubega Segona Betty Namboze bakireke ne abatwala okubasiba ono omwami tebamusiba bamusibira mu office za mukama we ku VCR wali Rubaga ng'oyambuki eno wansi we wali Uganda Rail Corporation eye Nalukolongo kati aho kweche chikube ngogenda ku papapo oba wakaweta boti ku mukono guno gwa kono we wali studio za VCR eza John Katende oyo bamutereka kati Namboze n'akali amaggwa ne babatwala okubachunyiza bitundu by'amaserengeta ga Uganda ono teyagenda era yensonga lwaki ono tebamuvunaana musango gwonna ne mu kooti teyagenda kyabalemu okutegera mwe n'Abaganda Mwana kyabalimu okutegeera lwaki ono tebamusiba tebamuvunaana musango gwonna bavunaana Namboze n'akali amaggwa ono yali mu visero nga mukwese ennaku zeemalo n'akomawo kubanga yali abega gavumenti y'Emmengo ng'abegera Semwai ngene basula buli kimu kyonna enteekateeka ya Buganda njagala kubuuza Betty Namboze bakireke basomeseza federal nga beetoola Buganda bonna nga Ssaabasajja Kabaka abawadde obuyinza osomesa federal what went wrong and why is it that Mayiga chased away Namboze from Mengo kankujjukizeeyo tuli mu ssaga eyampogale mapuga okulya ssente n'abantu abalala eriyo abantu bangi abaagala okweyambula ekintu kino ennaku 2 mabega ku program ey'akawungeezi ekubirizibwa Made in Sereko Ssebuli ba siyaasa balese Asumani basaalirwa mu studio ono awolereza Mpuuga ne baleeta ne Muwanga Kivumbi mu studio yemu basaalirwa n'awolereza Mpuuga bulungi nnyo nti ssente zayita mu mateeka bulungi nnyo omusajja bamuwadde akazindalo okwogera Muwanga Kivumbi bagati bannaye kanyonyonyole kwanga tuve mu bintu by'ekiyaaye basalira babulidde sayidi yenze kampabulye sayidi yange n'abagamba nze mu parliament yabadde akulira Public Accounts Committee akakiiko akalondoola ebintu byonna ensaasanya n'ennyingiza eya gavumenti n'eya parliament nti ye sente zino ono basalira zaayogerako teziri mu mateeka tezaayita era bino ebakola bikyamba balimba eggwanga yabadde yakwogera eddakiika 2
Medi Nsereko n'agamba katugendeko mu Bulango babakama baffe bwe bagenze mu Bulango program yagenze maaso naye nga Mwanga Kivumba mufulumiza CBS nganda bugisimufungiza ayinza kutadda ku CBS ebbanga lyonna n'oyo bamugobye. N'oyo bakoze ki? Bamugobye kubanga yayogedde amazima. Toza mukitegedde. Kale nno mwenna mutegedde. Kati ng'oyagala okumala eggobe mu kibya. Mbadde ku National Television gye NTV olwaleero akawungezi kaleero. Wasaanyo ono yategese omukolo omwoleso. Bwabadde eruwero manyi kyakoze abasajja n'abakazi b'eruwero bwabakudaalidde nti olutalo mwabanja ssente z'olutalo simanyi Museveni gye yalwanira yayonoona ebintu lwaki temufuna byakola myaka 4 mukyabanja ssente z'olutalo mufune byokkola ensi tesobola kukulaakulana nga muli mu kubanja. Ekisooka n'abantu abali mu lutalo abasinga obungi baafa kati banavuka abaliwo abali myaka 4 bibali mu kutaagala kola kuba banafu tebaagala kola munaddoko kubanja mayiga ng'obanja ebintu bya Buganda obanja byaki ensonga semasonga ettano zibogera kuguwa zitandi kuba zibaddewo ebbanga lyonna mu nsi yonna abantu bakyabanja ssente za World War 1 ssente za World War 2 Buganda ekyabanja Bungereza ebyapa byayo n'ebintu byayo tugambe nti bajjajjaffe baavawo kubanja ffe bazikutuleme kubanja kawumenta ekizibu kye mulinamu abaasoma olulimi oluzungu kwe kwerabira nti amagezi amazaale kintu kikulu nnyo. Olungereza lulimi ng'ennimi endala zonna wabula amagezi amazaalo zaaliwa nago mu mutwe mmwe kibambaza amasuuti ne mutiisa abatasobola kwambala masuuti nti munyiridde ne nga muli babbi betwagala okwabya olwaleero. Byewulirireko onyiige bulungi nnyo otegeere nti eno yali project gye mukyamanya era kati yejjiddeyo ddala physically kati eraga kikyeri muddemu muŋŋambe simanyi abakungu bali mu America simanyi bakungu ba Kabaka ezo zonna bantu ba NRM bantu ba DP Block bantu ba Mayiga ono yali yakola wingi ye ng'alina presidential ambitions very soon zetukube ntuziwa ku ttaka. Ayogera omwamagamaga obujulizi mba nabwo. Charles Peter Mayiga gumbudde bannaluweero okukomya okungubaga olw'olutalo olwabayitamu wabula bakole nnyo okwejja mu bwavu n'okulaakulanya ekitundu kyabwe nga bayita mu bulimi n'obulunzi. Katikkiro abadde Luweero ku mwoleso gwa Buganda ogw'ebyobulimi okuyintira ku kisaawe ky'e Kasana mu disitulikiti eno ey'e Luweero. Katikkiro agamba nti abantu abali mu Luweero abasinga obungi mu kaseera kano baazaalibwa olutalo luwedde nga tebalina kwekwasa nnyo kya lutalo. Omwoleso guno era gwetabiddwako akulira ebyensimbi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Jane Baleche nga awaddeyo obukadde 413 ku Rocksatu bwe nakola video nayogera ku mukyala gwe bayita Jane Baleche ajjukira njagala onterewo tiki nti nayogera ku linnya ly'omukyala John Baleche nti yali mugenda okusaasanya biliyoni 8 ezigenda okukola vulugu yenna okutambuza abataka okuwenguzi okukyusa system y'ennonobulobo engeri bakabaka abakaffe gyazaalibwamu n'engeri gye batuuzibwa ku Namulondo. Nayogedde ku linnya Jane Baleche ababaddeko ku video Rocksatu wandika wano nti waliwuliddeko. Era olwali mu mwoleso gwa Mayiga gwe yategese amuwadde obukadde mugenda buulira wano kankazize katono wano nalyogeddeko kati oyo ye chief controller kati ya controllinga Mayiga ye physical controller kati era mugenda tegeera abatagenda tegeera temugenda tegeera kankazanye kamaliyo bulungi nnyo. Omwoleso guno era gwetabiddwako akulira ebyensimbi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Jane Baleche nga awaddeyo obukadde 413 okudduukira enteekateeka ya mmwanyi terimba.
disitulikiti y'e Luweero emanyiddwa nnyo ng'omutima gw'olutalo lw'ekiyiikira olwaleeta Pulezidenti Yoweri Museveni n'ekibiina kya NRM okuyinza. Wayise emyaka gikunuukiriza 40 bukyanga olutalo luno luggwa, naye bannaluweero bangi ekigambo olutalo olwatuyitamu kikyali ku mimwa gyabwe, nga bangi n'essaawa ya leero bakyabanja gavumenti olw'ebyo bye baafiirwa. Bw'abadde aggulawo mu butongole omwoleso gwa Buganda gw'ebyobulimi n'obulunzi olwaleero okuyindira ku kisaawe kya Kasana Kosovo e Luweero, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye bannaluweero okukomya emboozi z'olutalo wabula bakole nnyo okuzza ekitundu kyabwe ku ntikko. Abalemezi muve mu mboozi z'olutalo lwaliwo kumpi emyaka 4 emabega, era kangaawo ababuulidde nti abantu abasinga obungi abali mu bulemezi kati baazaalibwa olutalo luwedde, wadde bulemezi yataagula olutalo, naye ate okuzza bulemezi ku ntikko kirina kukolebwa abatuuze b'essaza lino. Mukuumaddamula abuulidde abalyanaka nti okukaaba ennyo tekuzza mufu, n'abasaba okukumya okubanja gavumenti wabula bakwate enkumi balime nnyo, n'abalunzi bakole ogwabwe basobole okugoba obwavu. Abakulembeze b'e Luweero bamuwagidde. Obwebulemezi tosobola kukaaba lutalo baweze emyaka 4. Ani gw'obanja ebyo ebitaggwa? Tewali bye babanja. Bakole emyaka 4 giyiseewo, bali babanja ki? Kuba kati ekisingawo obuzibu kati tetuli. Mukyambuuza Salonga Mulengejja Agent 1 era akolera ani? Omukulembeze ng'otegeera osobola okugamba nti wayise emyaka 4 babanja ki wassanya wafiirwa ani mu lutalo lw'e Luweero? Omanyi kye bayita olutalo? Gw'olwokuba wajjanga oli mu ffere byoli mu kutunda obimalawo, bajjajjaffe baabirwanira, bassekabaka ba Buganda baayiwa omusaayi, baawaŋŋangusibwa, nga ne yabisikira abadde abikubibwa muwaŋŋangusizza oyagala mmuttirayo. Ng'osoma mu akatabo k'abatembuuza abattemu abasaanye Bwakabaka wa Buganda k'oli mu kusomamu, ne bakatikkira abaayita abaakola obuvuyo mu Buganda k'oli mu kusomamu. Mayiga si ky'oyogerako musajja gwe. Bassekabaka abalwanira Obuganda obuteeka waawo ku bintu by'osanze n'otunda, ng'abadde abikuuma naye omuwaŋŋangusizza omutteyo, wandibadde otunda ki musajja gwe? Singa tebaabikuuma oba birwanirira bibanja, wandibadde otunda ki? Omanyi mu famire mwafiirwa ani mu lutalo yaliko mu lutalo lw'e Luweero? Japan ekyabanja America ku bbomu y'ennyina Gashima. Kenya ekyabanja ssente zaayo ku bikolobera abantu babakola mu during the colonial rule regime of UK. Abalwanyi abawulana muwawudi wottu ab'ebbama booli abazeyi b'ebbama bakyabanja Bungereza, gw'ogamba ab'e Luweero. Ne mwana kasajja bwebwe kugamba ogidde otulukalazi buli kimu okiggye ku mmeeza okikubye, no problem, no worry. Pay time is coming very soon. You will pay in dollars. You will pay in the fucking dollars and the 100 bills. My God, your time is coming. You will pay in fucking dollars. Just go around, yap whatever you want to yap. But time is coming, you will pay heavily in dollars. And heavily. Right now, you are yapping because your boss Museveni is still in power forcefully. But you never know. Anytime, something might happen and the regime changes. Where are you going to hide yourself? Ogenda kwekwekawa. So, gogagga wadde, olina akedi, olina ennyumba mu America,
olina properties ebungereza, olina mafaamu, olina amataka, ganomuka gofuwa gwanja gw'abanna Uganda gw'abaganda, noyogera statement mbaganda banno statement yandibadde loud and clear. Museveni ne government yo musasule abantu abalwana olutalo mu Luweero mubaddiza ebintu byabwe. As simple as that. Naye kankabadde mwatanna nyigo ojja kunyiga kankakuddiremu. Charles Peter Mayiga gumbudde bannaluweero okukomya okungubaga olw'olutalo olwabayitamu wabula bakole nnyo okwejja mu bwavu n'okulaakulanya ekitundu kyabwe nga bayita mu bulimi n'obulunzi. Katikkiro abadde Luweero ku mwoleso gwa Buganda ogw'ebyobulimi okuyintira ku kisaawe ky'e Kasana mu disitulikiti eno ey'e Luweero. Katikkiro agamba nti abantu abali mu Luweero abasinga obungi mu kaseera kano baazaalibwa olutalo luwedde nga tebalina kwekwasa nnyo kya lutalo. Omwoleso guno era gwetabiddwako akulira ebyensimbi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga Jane Baleke nga waddeyo obukadde 413 okudduukira enteekateeka ya Mwanyi Terimba. Disitulikiti y'e Luweero emanyiddwa nnyo ng'omutima gw'olutalo lw'ekiikira olwaleeta Pulezidenti Yoweri Museveni n'ekibiina kya NRM obuyinza. Wayise emyaka gikunuukiriza 40 bukyanga olutalo luno luggwa, naye bannaluweero bangi ekigambo olutalo olwatuyitamu kikyali ku mimwa gyabwe, nga bangi n'essaawa ya leero bakyabanja gavumenti olw'ebyo baafiirwa. Bw'abadde aggulawo mu butongole omwoleso gwa Buganda ogw'ebyobulimi n'obulunzi olwaleero oguyindira ku kisaawe kya Kasana Kosovo e Luweero, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye bannaluweero okukomya emboozi z'olutalo wabula bakole nnyo okuzza ekitundu kyabwe ku ntikko. Abalemezi muve mu mboozi z'olutalo waliwo kumpi emyaka 4 emabega, era kangaawo ababuulidde nti abantu abasinga obungi abali mu bulemeezi kati baazaalibwa olutalo luwedde, wadde bulemeezi yatangula olutalo, naye ate okuzza bulemeezi ku ntikko kirina kukolebwa abatuuze b'essaza lino. Mukuumaddamula abuulidde abanyannaka nti okukaaba ennyo tekuzza mufu, n'abasaba okukumya okubanja gavumenti wabula bakwate enkumi baleme ennyo, n'abalunzi bakole ogwabwe basobole okugoba obwavu. Abakulembeze b'e Luweero bamuwagidde. Oweebulemezi tosobola kukaaba lutalo bawise emyaka 4. Ani gw'obanja ebyo bitaggwa? Tewali bye babanja. Bakole emyaka 4 giyiseewo bali babanja ki? Kuba kati ekisinga obuzibu. Kanfundikire ekitundu ekisooka eky'Emmengo. Buno obubaka njala bugende eri abataka bonna abagenzi wa Museveni. Sigenda bayita bataka kubanga mumanyi abasinga obungi mwenna nkuusiri nkwezenge abataka ab'omuzinzi abatuufu tebagenze. Kale enkwezenge mwe nkuusiri abeeyita abataka bagenze ne n'abafudu Joyce Nabosa Ssebuggwawo mbalamusizaako kansulenti muli bulungi era nga mujja kubeera bulungi. Bataka Nkwenge gw'olya naye yakutta. Omusajja gwe muzannyirako gwe musinikira obulingaaya nti abaagala nnyo ababakeneka kubanga weyattira kitawo kweka identification ye oba ebyafaayo bye. Gwandi ayambadde omuteganswera ng'ate akimanyi mwenna muli nsowole. Bayagala tebaliiwo. Mwabagenzi Museveni bayagala bamanyi ab'enkizo tebaliiwo. Kati mwabalabanga malaya ali mulooji ng'amaze omusasula ng'amaze emirimu gye bw'ati bw'abalaba. N'enkolera gyanga bamusanyufu nnyo ng'amaze omusasula bisigadde tayagala kumanya. Kati bataata bajjajja mmwe abagenzi asime enkuusiiri. Museveni abalabanga banneekolera gyange abasasudde kiwedde temwina kye mubanja. First and foremost mumpulize bulungi nnyo. Museveni takolanga kolos mu kintu kyonna ky'aba akoze. Is good at calculating his moves. Wakite mwebuuza yagula ettaka 9.7 billion Ugandan shillings. Ate temwafuna kyapa. Era mbabuuzizza mu nsi yonna
ani asobola okukwata obuwumbi 9,700 n'agula ettaka nga tekuli kyapa nga lyali ttaka butaka kibanja tekisoboka kitegeeza mulina okukula mu bwongo mute Museveni takola kintu kyonna nga talina pulaani B 1 ayagala mumuyiseewo omweno pressure gy'aliko naye amale buli omu ku mmwe yagenze ojja kuba empiiyi ng'empiiyi y'okuba ya kansa nga talina kyakwetaaza mbasomedde abataka Museveni baasinga okwagala batasobola kufuna n'abamu baabula okwewala okweteeka mu mivuyo nti baaliwo ku mulembe ogwasaanya obwakabaka bwa Buganda nkiddamu abataka b'enkizo abatambulirwako ensonga beekwese baabula dda kubanga tebaagala kubeera abo kubamu abaaviirako okusaanya obwakabaka bwa Buganda n'okutta kabaka eyali ku Namulondo. Kati mwe abaagenze mu Buganda tubayita bajjwa oba mu Luganda olutuufu muli bazzukulu omuzzukulu nvandiirwa ntibwabula ku mmere bagirya. Do you copy that? Mwe abaagenze muli saladi si main course yakuba dda siriki main course yakuba dda siriki mwe muli justice salad nvandiirwa useless idiots kubanga Museveni using you without knowing the repercussions. Museveni is good at calculating his moves. He knows where he invests the money and he knows where exactly he will get the profits. At the end of the day, he's going to eliminate you one by one. Because he doesn't leave evidence behind. He doesn't leave any trace of evidence behind. Naye mwizo gatemuli Luganda. Ntabika muno oluzungu lutonotono. Mukimanye bulungi nnyo. Kale mwe bafundikidde. Bafundikidde. Sijja bbalwako. Kati njagala mwenna bannayuganda abali ku mutimbagano abakola emirimu egy'enjawulo egy'okupostinga. 1. Nabagambye kutuve ku diversion za corruption saga ya parliament. That is totally destruction over diversion from our main point of demanding the Kabaka whereabouts. Ensonga za corruption oba obubbi bw'ensimbi mu parliament. Total destruction oba okutu distracting okuva kubanja Ssaabasajja Kabaka. 1. Mu bulamu obwa bulijjo enkoko yebika amagi. Bw'oba oyagala okulemesa amagi gano okwawulula n'obukoko obulala okubeerawo ky'olina okukola olina kukwata nkoko. Amagi tegagenda kawalula. Kati gwe bw'okwata amagi enkoko egenda sigala ng'emaamira oba mu nfuna. Nabagambye ekintu kiri eki bakwate Mama Sadolini Anita Amonge tujja kumanya nti kituufu. Bakwate deputy we Tayebwa tujja kumanya nti kituufu. Bakwate Abudu Katuntu atamanyikiddwako wali tujja kumanya nti kituufu. Bakwate Peter Mugema Panado tujja kumanya nti kituufu. Bakwate Isa Abiri Ebunya. Bakwate Idi Isa Abiri tujja kumanya nti kituufu. Habati Aliko tujja kumanya nti kituufu. Bakwate Mpuga de Mapuga, Segona, bakwate Kira Municipality MP, oyo musajja Omunyarwanda yeeyita gundi ani? Ono FDC, Ssemujju Nganda. Bakwate Ssemujju Nganda, kubanga abantu abalindesereza ggwanga abo. Owulira? Singa banatukwatira abantu tujja kumanya nti baliko kituufu. N'ekino ekya comedy, simaba kuttolo bamutadde sebamutadde, that is total comedy. The only way we shall prove that Museveni is serious and is fighting corruption by showing that the Anita Amonge and his entire crooks all arrested. But if not that, that is the time wasted. Mutumalira na budde tusirwalirako. Uli kusise na muju, sise na muju. Wayara mwati sisi na muju yagena mbaka na bayo sente ezo. Kweje miaka jina mageza ngabba sente ezo.
obono go mukutego mukwatide okutisa tiso kuzanya comedy wa mwencho aina sente jazijja ono bamukoti badde mutadde mwadde biro ale mule badde bamukwata bamuyita simanyi Paulo akamba bazema mukwata mbosimayi bamutadde leka bamukutte oyo comedy wamwe o comedy store twamukowa okujjonga mukutanita amongi amumyuka bano basimayi basemujunganda bampuuga basegona bani bonna banna abali asereza cooperative union wonanga mbakutte then we shall agree that we are fighting corruption but before that total wastage of time tumutumalira mudde na tumalira data w'abantu ku simu Gwenna omusuubuzi ng'odiringa mu groceries wunga sukali muchere biki wegendereze nnyo Uganda either company ziba bad direct nga temumanyi nga goloza nti akasawo kawuza kila 5 akasementi oba akasukali wegendereze omusuubuzi omu yagenze okebera ebyamagozi bye beyasuula nga sukali wakakira yagenze okwekebejja nga buli nsawo bamubbako kilo 2.5 oba kilo 3 nenga akasawo kayita mu Uganda National Bureau of Standards kaliko ne stamp nenga tekawera kilo 5 bamubba kilo 3 kati akasako baba kubba kilo 3 2.5 gosolo baba kubbye sente mmeka mu lusubulo lumu oba mu lusubulo lw'okubiri olwokusatu gwomusubuza asembayo wansi owa retail mwegendereza nnyo nga musobola ebintu ebyo Takani, it's okay. You check the next one. Go to the next one. You're going to put that on the side. Obudde tulina butono njagadde bategeeza nti mubere careful nnyo ku bintu byemusuubula nga mubitambuza olw'ensonga nti ebisinga obungi bibeera bya tebiwera. Twabagamba wano ebigenda okujjira mu budget mwabiwulidde bulungi nnyo buli omu weetereze era ojja kuba bulungi nga musituse ng'eggwanga lituuse okusaanawo ekyo nakyo mujja kitegeera. Buno bwe bubaka bwange bwenjagala mbawe. Omuzadde yenna ng'oli mu Uganda oba ng'oli mu diaspora ng'olina omwana ow'obuwala oba ow'obulenzi ng'asomera mu ze tuyita international schools in the boarding section, ne bwe litaba international school wabula nga liri loko naye nga liri ku level ya international school nga it is a boarding section nga liboardinga, please wuliriza ebigambo bino. Muli nsasula edda abaana bammwe ab'obuwala n'abaana b'obulenzi babayigiriza okuvuga empanka nga kino kikolebwa administration z'amasomero ago. 1 babateera emmere oba substances ezibakyusa hormones
practically ne abagana okukola ebintu bandibadde bakola ng'abalenzi oba abawala. Sisobola kota bujulizi kubanga busobola okuleetera ba complainanti baana bato kisobola okuleeta obuzibu nenjagadde bategeeza international schools ne local schools nga ziri ku level ya international schools nga bali mu boarding sections abaana bammwe babayigiriza okuvuga empanka by force waba bateera substances mu mmere ezibakyusa hormones. That's why these days olaba nnyo abaana abawala abeeyisanga abaana abalenzi n'abaana abalenzi abeeyisanga abaana abawala mu njogera mu nnyambala ne mu nneeyisa ne mu bikolwa. Do you copy that? Courtesy of Janet Kataha Museveni and the Minister of Education, a system budget depopulation, indirect depopulation. Kubanga the moment batandika okulowozesa abaana bano ku bikolwa ebyokubeera aga naaga, omwana oyo tajja kufuna kirowoozo kifumbirwa oba kiwasa, ajja kubalowoleza mu kintu kyakuvuga mpanka. Ebigambo bino byenjogera byange bivunaanyizibwako, gwabiwulidde oliwaddemu bireka wano oba bitwala ng'ekyokulabirako nenga mbagambe amasomero gano gakola ebintu ebyo. Ebisigadde muli nsiima nga wendi oba siriiwo n'ekino kibagambye. So abazadde mutunulire nnyo abaana bammwe abambaliza obutabagamba ne mutunulire nnyo abaana bammwe abo. Enneeyisa, ebirowoozo na buli kimu. Gye mukomogga nti nze abasajja nabavaako oba nze abakazi nabavaako, abaana bali mu myaka egyo nga boogera ebigambo ebyo, tandika okwekengera abaana bo n'otandika obbatunulira mu ngeri yonna esoboka, kubanga ekintu kino kitambula kiri mu masomero bulungi nnyo. Janet Kataha Museveni akimanyiko bulungi nnyo kubanga ye program nga bweri. Nga bwe waliwo klinika eziri e Mulago ezikola ekintu kyekimu, yensonga lwaki mulannyo abaana ennaku zino ab'obulenzi beeyisanga abaana b'obuwala beesiga lipshina, beekuba make-up, beekuba omuzigo, beemoola, bakola buli kimu kubanga knowing all unknowingly balina ebintu bibakozesa ebibakyusa mu mbeera za bulijjo. Ekirala, ng'omuzadde agenda ku antenatal check, nkuwa amagezi gawa okuza omwana omulungi, weewale nnyo additional substance bateeka mu mubiri gwo during the antenatal period. Ezimu zikyusa embeera z'abaana bammwe mu mbuto nga bagenda okuzaala banaazaalibwa. Ekyo nakyo njagadde nkibategeeze. Kubaza bakuba tatanasi, simanyi bakuba biki, simanyi kukumba akaana bakaliwa Windows. Muzaala obwana nga kava mu lubuto nga kayika Windows, kalina pressure, kalina kwashako, kalina alusa, kanyiikaavu, obwana tebutegerekeka, bunyiinkuuli, simanyi kamenyesa ebigere, kayiise Windows kwejja emyaka, kubanga totegeera kino nkibagamba, teri ajja kibagamba. Mwabakyala bagenda kumukeberebwa simanyi omwana yeefuunise kubasama simanyi akola atya, eryo eddagala lyebabakuba oba lyebabawa okumira mwegendereze nnyo, liina ebikyambi ebirikola ku baana bammwe. Kino ekintu tukibasomeseza nekimu bakiyita depopulation, okukendeeza ku bungi bw'abantu mu nsi yonna naye nga batagetinga bakaddugala. Munaamu kitegedde? Mujja kunkubira essimu mu mbuulire temukitegedde. Bajjajjaffe tebaagendanga ku bintu ebyo, baazaalanga bulungi nnyo nga bamulera we bali, era abaana baakulanga. Yensonga lwaki ffe osanga okunsampu nalwadde
otegeka ndi bagenda kunziika naye kati bazaala obwana kaana myezi 2 simanyi kalina pulesa kalina alusa simanyi kalina kwashako simanyi kalina simanyi stress n'obuuza omwana omutemi myezi 6 ajja wa stress obwana babuzaala kajja kalina face erigulume tekategerekeka bunyiivu butwakaavu bulinga obutwampa kuba temumanyi lwaki kyemuzaala biki mwe temumanyi lwaki muzaala ebintu bitategerekeka nakulaba Katonda aba akyadde wepomukkiriza okugenda kwange kuno mwebale nnyo video ewedde tusinkane ku lunaku lwonna olw'embagambye lwonna mutegedde bulungi nnyo video gye nkoze ebigambo bivunaanyizibwako wabula sivunaanyizibwa ku ntegera gy'obifunamu na butya mubitegedde mumpulidde video ewedde buli omu agende gye yazimba ne gy'apangisa n'abala gye mukolera Mukama bankumiratakomira mpeera ebyange mbyogera bwentyo nembirekawo bwe bituukawo Mukama yabamanyi ku lwa Katonda n'ensi yange nsaba Katonda kingiriza Ssaabasajja Kabaka omutegula emitego egy'abantu abakyamu n'abo abeesomye musaanyaawo babuze amakubo sinakindi babagenda ennyonyi gibulize mu bbanga egendeko mbabira tulayango leme kutuuka Mukama Katonda okusaba si kubi naye omuntu yenna yeetantala okugenda okuteeka obulabe ku Ssaabasajja Kabaka lwakiri ennyonyi ekyamege ne bbamira tulayango tuli basomako ng'ensi yaffe eteredde Mukama Taata kkiriza okusaba kwange kuba bannayuganda bonna bwe bali obaze okusse mu tuloto balimu obawa amaanyi n'obukambwe basituke basobole okwerwanirira mu buli mbeera yonna ebanyigiriza kubanga kirabika baabawunzika gwe atamanyi ddogo kuba eddogo tolikwata Katonda nkusaba ozze okusaba bannayuganda bonna beerwaneko mu ngeri yonna esoboka abantu bayitiridde okwebaka waliwo aloota nga afuuka agenda ozuuka nga yafukidde ddala waliwo aloota nga alonda ssente n'amaliza nga abbidde ddala eggwanga waliwo aloota nga mutemu n'amaliza nga akube munne essasi waliwo aloota nga agenze kuloga n'alogera ddala omuntu n'amuyiwa windows naye ng'ombuuza ky'omulogera takimanyi Mukama kwata ku bantu bakyusa emitima Sumulula Eddogo Museveni yaloga bannayuganda Sumulula Eddogo Mayigali yaloga Buganda sumulula buli kimu ekyasibwa abaana abali ku byeyo basobole okufuna kye baafuna buli yasaba empapula zibazimuwe buli yeetabe mu struggle gw'omukisa kubanga balwanira nsi yaabwe kakkanya obusungu kuwateeka ku Uganda otuwe ekisa buli muntu yenna tutaddeko embeera asobole okulaba ku ekyo kyalina okulaba naye nga bajje mu kwebaka kubanga beebase nnyo nkusaba Mukama buli muntu yenna eyeetabye mu kikolwa ky'okubonyaabonya Ssaabasajja Kabaka oba ali mu diaspora oba ali luddawa akere ku makyanga tazuukuse bamutikke bamuzze ewaabwe bwana amaze omuzika ayitayo emyezi 3 amalalo bagasimule bamutwale nga nnabu gisimufungize n'omulizimu gwe guleme kubulwako we gutuula Mukama ye ssala yange ebisigadde byonna Mukama tukwatiseeko olwo kyemumanja